kale ebyo nga tubitadde ebbali katugendeko e Masaka omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga akubiriza abantu b'obutale okwekuuma COVID-19 abawadde ebikozesebwa wamu n'okubasomesa engeri gye beetangiramu obulwadde. Obutale bye bimu ku bitundu by'obusuubuzi eby'enkizo okutambuliza obulamu bw'abantu era omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde alangirira omuggalo ogwokubiri ogw'ennaku 42 ogwakasembayo nga 18 omwezi ogw'omukago omwaka guno gwennyini. Obutale bye bimu ku bifo ebyalekeddwa nga bigule wabula abatundirayo ne babasaba okugondera ebiragiro by'ebyobulamu wamu n'abatundamu okusulangamu. Wabula obutale bwe bunaaba tebugoberera biragiro bino era n'ekizuula nti buviiriddeko okusaasaanya ekirwadde ki COVID-19 buyinza okuggalwa. Ye omubaka wa Nnyendo Mukungwe mu Masaka Mathias Mpuuga embeera tagirinze kusajjuka bw'atyo n'asitukiramu ng'ali wamu n'abakulembeze abalala e Masaka okuwaayo ebikozesebwa wabula okusingira ddala okusomesa abantu ku kwerinda ekirwadde kino kuba abantu babakkiririzaamu. Nze kubasaba ng'omukulembeze wammwe mwebeereremu. Mpuuga ajjukiza bannamasaka nti omukulembeze we yali aggala ensi talina buyambi bwe yateekawo era nga kati n'amalwaliro gajjuzza abalwadde ng'ag'obwannannyini gaseera nga kati kiri eri abantu okwerwanako ng'embeera tennasajjuka nnyo kuba eyinza okuvaako abantu okufa ng'obuwuka ssaako n'obutale okuggalwa. Okulaba nti tewali mbeera yonna ebeera mu katale eyinza kaleetera kuggalwawo. Ekyo kijja kutegeeza nti tugenda kufiira waka njala na bwavu. Nakabuye Juliet omubaka omukyalo wa Masaka ategeezezza nti ekitulemezaako siriimu lwakuba tattirawo naye buno bw'obuttirawo. Kitegeeza mbeetaaga muli balamu nga nange ndi muki yensonga lwaki tuzze wano buli muntu yeebeereremu tubeere baki balamu eddoboozi litambule bassebo ne bannyabo. Abasuubuzi muli wano bangi muyina abaana baffe bava mu masomero ne badda naye abaana batambula muli wano abaana bataayaaya. Ye mmeeya wa Masaka City Florence Namayanja yennyamidde era bw'ate n'asaba abakulembeze b'obutale obutakugira batunda birime nabo kukola wabula nga bayina kubalambika. Mu mbeera gye tulimu ey'okunyigirizibwa ey'obulwadde nga twekuuma obulwadde naye ate tuleme kuyigiriza bannaffe abalimi abatunda ebintu ebivunda. Tukkirize nti abatunda ebivunda baweebwe omwagaanya beewa amabanga basobole okutunda. Wabula bano babadde bakagenda mu butale 8 okuli Mpugwe, Nnyendo, Saza, Katwe, Masaka Main Market n'obulala nga babuzaako kirinnya n'ekyabakuza poliisi ne basalako eggayaaza. Wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo wakati wa Mpuuga ne DPC Karaje David. Era wano abazze okumugaana balabise nga bakubagana empawa ku kituufu ki kye balina okukola kwe kumulagira okugenda ku poliisi yeyanjule ekintu ky'atakoze n'agenda butereevu mu maka ge mu Soweto wabula ye emmotoka y'ebizindaalo n'ekwatibwa. Wabula akulira ebikwekweto mu Masaka Afande Watoro avumiridde ekya mukama we okulemesa Mpuuga wabula n'asaba kubategeezaako bwe baba nga balina kye baagala okukola. When he's coming next time, he notify us so that we don't have this issues running up and down. And we give him security. This is very paramount. We are not against him, but let him inform us so that we organize, so that we are not taken the waves by surprise. Thank you.